Buterevu tukwaniriza nate ku Focus TV erinya ade ubo for sirimu miyanja of course tugamba nti muvubuka kola ye program emje tukiriza nti no tujja kuyigiriza abavubuka business ideas business tips okulaba nga nammwe mubako kye mwetandikira omukulu gwe naye mukulu nabagambira ye Waiswa era nga ye uyo muko batwala oba ye director wa Wakiso Farm Supplies bano bakuwe enkoko zonna zoyagala either oyagala kikaki buli kika kyonna bakirina era bajja kikuwa tuke Wakiso abuuze wa Musa Waiswa baba boda bonna in fact nafo okutuuka wano wa boda ya twese bweyogera Musa Waiswa w'enkoko bagenda kwa mukutuusako so omukulu ono tumulina era nga njagala tuyisizeemu atunyonyola ebikaaki eby'enkoko obya ebiri mu Uganda muno era atunyonyola ebikaaki yebyalondo byemu byamanyi nti ekyo senga oba otandika kulunda wandibadde okyekwata ebika kyetwandiise kategori eby'enkoko tulina kategori 3 tulina ekika ekyokulya ennyama tulina ekika eky'amagi tulina ekika eky'amagi n'ennyama nga kigattawo byombi mu bika eby'ennyama tulina ebika wano mu Uganda ekisingira ddala bakiyita efficiency plus ekiddako bakiyita rose 308 ekiddako bakiyita rose I mean cob 700 ekiddako bakiyita cob 500 ekisembayo bakiyita habad ebyo ebika eby'enkoko ez'ennyama then ebika eby'enkoko ez'amagi tulina ekika kye tuyita novogen mbala kuva ku kisinga paka ku kisemba ng'ovudde ku novogen ekika ekiddako bakiyita isa brown ng'ovudde ku ekyo ekika ekiddirira bakiyita highline eriyo ekika ekipya nakyo kye baakaleeta bakiyita decarib white obwonna obuba bukoko bweru bwereere bwonna bubiika magi meeru meereere nga bwemulaba gano geboogerako geboogerera obubi nti ga China yago nti aba China gebakola agali synthetically made gebakola amakolere nabo we bubiika amagi bwegatyo naye nga nabo gye buli nga bubiika ebyo ebika bye tulinawo ebyamagi n'ebyennyama kati nga tuvudde ku ebyo tulina ebika ebyamagi n'ennyama wali wabadde magi gokka n'ennyama yokka kati bino bigatta bintu bibiri bigatta amagi ne bigatta ennyama tulina enkoko nungi mu magi era nga nungi mu nyama lwakuba nti ate tezisobola balansinga byonna nti bw'ogisanga nti ya magi na nyama tesobola kubiikanga ey'amagi yokka bwebiika kankuwa example nyangu ey'amagi gokka esobola obiika up to 95% kati ng'eyaffe gyenjogerako isa brown 95% era ey'ennyama esobola ogejja within the first 5 weeks paka ku kilo 2 n'obutundutundu 2 paka ku kilo 2 n'obutundutundu 7 2.2 to 2.7 kg live weight ekitali ate muziri ez'amagi n'ennyama nti ey'amagi ekyasinza okubiika nga y'amagi na nnyama gye twandiyise Sussex yo maximum lebiika up to 80% eyo yebiika ennyo mu z'amagi n'ennyama kati ate egejja ennyo weri weekulira mu wiiki 5 ate yeekulira mu myezi 2 kitundu ku 3 okugituuka katonyo musawo omulabi wa Focus TV era alaba mu program vubuka kola njagala Musa Waiswa omutegere bulungi one ebintu byayogera biri kind researched nti musawo mukugu era yabisoma abimanyi njagala oba omuwuliriza funa pen onotinge down ebigambo engeri gyabitematemamu obitegere bulungi obimanye because agezezako kulaga nti ebika by'enkoko bye tulina ffe tulunda bulunzi tutalafiya nosanga omulunzi agenze kufama njagala zibiika amagi naye kikaaki kyoyagala so njagala tubeere bakakamu tukwate empola interview eno tuyige era ntero nnyo bagamba tuba tufuna business ideas kwatanga penyo wandiike oyige abakulu bantu tusobola bakutuusako wonna woba obaagalidde tugende maaso kati mbadde ngenda kunyonyola ku bino ebyamagi n'ennyama tulina ebika 5 ekika ekisookera ddala tukiyita rainbow ekika ekyokubiri tukiyita kenibro ekika ekyokusatu Sussex ekika ekyokuna saso ekika ekisemba kroira ebyo byebika 5 kati mu ebyo ebika 5 ekikyasinza okula bino ebika byomenye bya magi na nnyama bigatta 2 kyewandiise mu luzungu dual-purpose breeds twali twasoose layers breeds netuzaako broilers breeds kati tuli ku dual-purpose breeds nga bigatta byombi ffe tugamba bugambi njagala za nnyama njagala ya magi
twogera bwogezi njagala kino ne kino naye tumanyi bikaaki kati leero ate mu bino ebyamagi n'ennyama ngenda kubibaawulira nga ne bw'obisanga mu kiyumba eky'omuntu otegeera nti kino kyekika gindi kyalunda mu bino ebyamagi n'ennyama nga sinagenda awo okwawulira nga olaba bulabi njagala nsooke nkugambe nti Keniburo yekyasinza okula speedi n'ogejja neddirirwa Sasso naye Sasso erinamu categories 2 mulimu Sasso gye tuyita Sasso Silverlands omuntu gy'asobola okugamba nti ng'eyawuzima abantu bamanyira kwogera nkoko ezo mu linnya lya kampuni kuba bo bategeera kampuni okusinga ate n'enkoko kati kano nkayisaawo nti mutegeere butegeezi naye siri suppose kwogerera kampuni ndala yonna mwese kisi tekikirizibwa kati eno Sasso Silverlands ngenda bawulira bayikala naye njagala musooke mwawule nti mu Sasso tulina Sasso Silverlands ne Sasso Naked Neck. Sasso Silverlands yeringa eyawuzima Sasso Naked Neck yeringa eyabiyinzika kati ffe nga bawakiso farm tulina Sasso Silverlands Naked Neck tetugirina kati Keniburo yo yeriko era ne mukaini chiki then Rainbow ye yaliko ne munaguriki then Kuroira era ye yaliko ne munaguriki ezenkoko okuzaawula ozaawulira wano mbadde mbagamba nti Keniburo yesinga okukula speed n'ogejja neddirirwa Sasso Silverlands ne mbagamba nti Sussex yesinga okubiika neddirirwa Sasso Naked Neck then Kuroira yesinga ogumira obulwadde neddirirwa Sussex ebyo soko byawule nga bwoba olunda n'ekigendererwa ekimu ku ebyo ebisatu kati omanye na kiki kyoyagala kati bino ebika tubyawula tutya ng'obisanze eyo Keniburo yonna ebeera myufu gye wandiise dark red yonna ebeera myufu si nkazi si nsajja zonna then Sasso Silverlands wandikiise deep yellow oba light red end of the two kabeera nga akafaananamu yellow kyewandiise deep yellow oba light red osobola okukozesa end of the two yes kati eyo Sasso Silverlands ebeera kale ey'emu naye eyawukanira wa ku Keniburo nti Keniburo ate emyufu nnyo si light red ekyo njagala okyawule bwoti ate eyo Sasso Silverlands tebeeramu nsingo kati wova ku Sasso Silverlands n'ogenda ku Sasso Naked Neck yebeeramu nsingo naye ng'erina multicolored ng'erina colors nnyingi bino bye mugamba ez'ebibomboola bye mugamba enzirugavu emyufu buli kala ebeeramu naye nga ekijawula ku ndala nti ebeeramu nezinsingo ye Sasso Naked Neck kati ne mu kika ekya Sussex namwe mulimu ebika ebirala mulimu ekika kye tuyita speckled Sussex ne tubeerawo n'ekika kye tuyita light Sussex kati ebyo ebika byenjogerako wano eno bye byali bituuseeko wano buli kyenjogerako bye biri mu ggwanga wano eno biri mu Uganda wabula Sasso Sussex light Sussex kyewandiisa light Sussex ekyo kibeera ne strips mu nsingo kibeera ne strips eza black ne ku kabino oba ku kinsuti ne kubeerako strips eza black mu ggwanga wano fenga Wakiso farm fefeka abagirina tewaliyo mulala agirina era bw'aba agijja awantu wonna nakugamba nti waliwo gyagijja oba wa wonna abagikimya waffe fefeka abagirina kati eyo mazo babuulira bwefaanana kati ate Kuroira yo naye ebeera multicolored naye mu kubeera colors ennyingi ate temubeeramu nsingo tebakulimba era tebakulya binusu oli n'akuwa nkoko zirimu nsingo nakugamba nti Kuroira aba yajozaamu aba yaddira eŋŋanda n'ajozaamu ne Kuroira n'afuna cross breed ezeezaalamu kati eyo yennyini eyo Kuroira terimu ziize twandiyise frizzled feathers abaganda simanyi we baziyita naye ffe mu Lusoga tuziyita ensesere ndowooza n'abaganda baziyita ensesere kati ezo ensesere tezisangibwa ate mu Kuroira era bw'ogisanga mumanya yajozaamu n'eŋŋanda kwe kufunamu eyo breed ndowooza amaze okubyawula Keniburo mumaze Sasso mumaze Kuroira mumaze Sussex mumaze kati Rainbow gwe mbadde nsigazza yekka ono Rainbow naye abeera multicolored naye ate empanga zaamu ezisinga obungi mubeeramu ze tuyita red speckled birds ng'empanga ezisinga obungi zirina obutolobojjo obwa red nyingi mweyo
room kati then enkazi zaazo nazo enkazi ezisingamu obungi ziba myufu naye nga mulinamu ne colors endala mixed mulimu black ne color endala naye ezo zo ze dominant colors muzo yeah. Okay, nkujukiza okusubscribinga genda ku YouTube channel yaffe ya Focus TV yange genda subscribinge olabe bingi business ideas business tips olabe ngoyiga kicho osobola okubanga nawe wetandikira omuvubuka sente kifo kyo ziteeka mu kakebe sente kifo kyo ziteeka mu bank omuvubuka ziteeke wakiri mu nkoko zigende nga zidevelopingira si nkoko zokka ononsonyiwa okusala akalimi nze nnyina slogan oba enjogera egamba nti I don't believe in saving I believe in investing. Yes. Funa kyoziteekamu ekizikuza toziteresa bagezi bo bazikozese ate bakuweeko obutono oziteeka mu banka ate ne bakuwolako bo bennyini ne bazikozesa ne bamala ne bakuwaako obutono bu percentage obutono so singa gwe okitadde mu kizikuza newankubadde zandibadde nti oba mbuzi oba nkoko oba kiki kyandibadde kizongerako naye ate kano nako kankayiseewo mu bintu byonna byetwandibadde tukola mu agriculture katugambe mu bulunzi n'obulimi ate obulunzi busingako okufuna obulimi ate wakati mu kulunda byonna byetulunda ate mu bisolo byonna byetwandibadde tulunda enkoko zisingako ebisigadde awo tukomezaawo era kati mu Wakiso Farms tulunde enkoko bekiri mbadde njagala otunnyonnyole tulina kibayita ekirungi olambudde bulungi omanyi nagambye omulabi nti funa kapeeni owandiikira bakikulemye neokyerabira essimu zaffe zibaako era omukutula tumukutuusaako bali olambulule local chicken kyeki local chicken yenkoko eŋŋanda ng'okiziza mu Luganda yenkoko eŋŋanda oba enkoko enansi eyawano gye wandiise kansangawo mu Luganda tukita kansangawo kati ogisanga e Kenya ng'erina characters ziri zenjogeddeko erina frizzled feathers ntegeeza nti ebyoya byasagama tukita kusagama biva ku mubiri w'ebiti mu Luganda tugiyita nsesere ng'ensesere mweziri deni nga nsingo mweziri deni ng'obugulu obusinga bwa yero deni nga n'okula speed tezikula speed deni obutuuka ku kubiika zina character gye tuyita mu lusawo nti going burudde nga zireeta olumu akamamiro oba olumamiro kasa zibeera n'ezo characters zenjogeddeko ebeera nkoko nansi esebu oba loko bad wano ebika bye tulina mu loko byebiriwa tewali bika yo yeetongodde ku bwayo nga yo ate kati yo gye beeyambisaako okwongerako traits ezimu bo bakwata kye tuyita progeny mu lusawo ne bakolamu enkoko gye bandiise nti jjajja wabajjajja oba kye twanyise grand parent ebyo byo tebabikolera wano mu ggwanga wano babikolera bweru kati ate oli grand parent ne bamugjamu kye tuyita parent abazadde oba baanakazadde kati ffe parent gwe tujja eri ebweru bwe tujjayo eyo parent ne tumuleeta wano kati ne tutunda enkoko ze tuyita commercial birds zino zonna zoolaba ezibiika zino zoolaba ezemulya wano bazita commercial birds bigwa mu commercial kasa abafaama yagirunze si breeder kati nze ku luse lwendiko siri faama bufaama naye nasukako neneyongerako nemba breeder omuzaasizi bakita omuzaazi ow'enkoko okay local chicken ogambye ye talina waava ensibuko yayo the fact is nze musanze enkoko ku kitundu wano e Wakiso gyogambye eŋŋanda eyeba local chicken yesebu teina wegamba nti wano wetugijjanga bolaba kati zikuloirazi zotugambye zinizo nnyonnyodde ezo zo zetwasangawo nga bajjajjaffe bazirina ne bakitasa ne babeera na local chicken kasaba ba tebazikulosinze na nzungu yonna esigala local chicken ndi mulunzi muto oba mupya njagala kwetandika kulunda nange mbeereko nga Wakiso Farms oyinza kumpa guidance kina ddala mu kulonda ekika ky'enkoko gye nandibadde nnunda era kikyolowooza kye nandikoze before nga sinaba kutandika na kulunda kika kyankoko tuli ku bika bya nkoko kati nze bw'ojja ng'oli faama ng'olina nga tonnasalawo ku kyoyagala kulunda nombuuza ekibuuzo nga ky'obuuzizza nkubuuza nti how urgent do you need money
Wenkusa oyagala sente mu bwangu bwenkanaki yesebu mu mwezi mulimu ajanga wasi yeta sente ayagala zimubere mu nsawo buli kadde oyo mba mutuma kulunda ya nyama ye mu wiki 5 akate ku kasente kamubereko mu nsawo naye wongamba nti ngamazo kubuza ekibuuzo ekyo nongamba nti siri mu kuzipapira nnyo nenkubuuza nti oyagala sente ensajja oba ensajja sajja wongamba nti njagala sente ensajja mba ngenda kutuma enkoko gyogenda okulwawo kufuna sente naye nga woba ozifuna ozifunira ddala kati bye bino wammanga enkoko ey'ennyama efuna naye mu kufuna kwayo efuna kitono naye mangu nti ekinene nnyo kyosobola ogiryako taking all other factors constant ziba 13 ekyo kyekinene nnyo eyali amenye rekodi zasobola ofunako kati ziri enkoko endala zonna ez'amagi kubiika biki ezo zo we ziba zitandise kye bayita okutaba mu Luganda nga zibiika naye nga zitabye just manya nti of the 100% that you put in 70% bya nkoko 30% magoba kangezeko okukinyonyola enkoko weba erya 10 ekuwasa tunga amagoba ensanvu gitekemu ensanvu ogiteekamu onfuna yayo nga yo ku 10 kyekuwa kankuwa ekyangu nti bweba ekuwadde omutwalo akasanvu ogenda kazzaamu 13 zezizo tuli kuyaki kuyamagi ezo sente ogenda zimeketeramu akamulamba n'ekitundu naye nga mu kusooka wagumiikiriza emyaka emyezi 4 kitundu okutandika okufuna kulya erisooka bwe kiri kati eba ekuwa ekinene naye nekuwoozaako ensanvu 3 gasigazi ago ge magoba bwetyo bwefuna. Mukulu waiso oyogedde ku kya njagala kufunirawo mangu kika kikyo recommendinga ekyennyama ekyokulunda mu byennyama ekikyasinze nga bwe mbagambye nti mbipanze okuva kwesinga kati wetwogerera efficiency plus yekyasinze nedirwa rose 308 efficiency plus olwo eba mu kika ki nga bwogamba zino zikroira ombuziza mu kika kya nyama lwakuba ndowooza weerabidde ongambye kika ki ekinyanguwiramu ebyo ebyanguwa of course kika kya nyama kyenkugambye wiiki ezo ng'olya kasenteko kati nekubuza bagiyita batya efficiency plus then neddirirwa obuzibu obuliwo feno tumanyizogera buti tumanyizita zikroira kati ero lyerinnya wache wandise breed erinnya lyayo breed yeyo naye it is under the broilers ndi ku broiler eyamangu ekibuzo ogambye eyamangu olwo opapa njagala mwezi gumu genda onoonye efficiency plus muzenyama eyegenda kukolera sente efficiency plus wekubula genda rose 308 ogamba asobola ogisanga fe kati wetwogera gye tulina ye rose 308 yeddirira eri efficiency plus tugenda tandika kubeera naye mu gwakubiri nga gugwako. Omukulu waiswa, do you recommend me ng'omulunzi atandika omuto okubeera nga ntwala ebika 2 njagala kwenesika ku kasente ate njagala n'eri eya long process ey'okubeera nti njagirinda ekule? Do you recommend me okikola bwe ntyo oba oŋŋamba asooka kimu ne kimu otambuze kino? Woba onoogoberera amateeka n'ebiragiro ebigenda n'ekyo osobola okulunda ebika 2 bitya. Enkoko ezo tezirina kubanga ziriranaganye ziri ezivaawo mangu tezigumira nnyo bulwadde ate ziri carriers of disease mangu nti obulwadde bubuzeeyunira ne buzibeeramu zo zitambuza mangu otwala mu ziri ezigenda okulwawo nnyo ku faamu kati ate ziri ne zikufaako olwa zino kuba zino zo oba oluusi gwoba tokuumye buyonjo to the maximum naye ate zo engeri gye zigenda ovaawo mangu zibeera n'ekirwadde kye ziba zifunye zakwayarinze mu kuzijja waawo ne zikireka waawo mu luumu n'otakitwala ng'ekikulu n'osigala ng'oyitiramu ate bw'ogenda mu ziri ezisigaddewo ne zitandika okunkumuka naye nga kyava ku kiri kati woba onaakola separate nga waliwo kye tuyita biosecurity nga bwe mulabe wano nti buli ku entrance mulinnya mu mazzi awala ag'amazzi galimu eddagala mulimu kye tuyita disinfectants mu lusawo of the mene tulinayo virukiiru tulinayo omunikiiru tulinayo nolo kirinsi tulinayo biosafe tulinayo viru kyoko
ebyo bika byaki bya disinfectants ebyo byebino nyamu ne Dexid yesebo kati ekyo woba tokikoze manyi ogenda kujjanjaba enkoko paka lwoli zitunda lwaki obadde okyandiko nunda ebika bibiri oŋambye bwemba nfuluma kino distance yandibadde yenkana etya olina olekawo wakati w'ekiyumba ogenda ku kirala at least ŋambye at least emiters 10 zezo fuuti 3 n'olyoka ozimba ekirala kati ate na buli entrance n'oteekako disinfectant bw'ova mu kino si wova mu kino kano lwakuba mbadde nkajja nkaleeta nako n'abakozi babeere banjawulo akola muziri tagenda muziri akola eno muze nnyama tagenda muzigenda kubiika asigale muzanya mazzi otulina musawo bw'oba ova eno obe mulala n'oli abe mulala so si kuzunza galwaddeko gajje muze nnyama ogatwala eri enkoko y'amagi yandibadde kikaaki ey'amagi nga bwe mbanyonyodde ezisinga okubiika n'abagambye bagita novogeni egiddirira bagiyita isa brown egwa muleeya ezo za nnyama alimini za magi n'endala gyeziringa bwezo ayina eno gye tuyita isa brown wetwogerera ate tasuubira kuleeta novogeni tulina eddirira esinga obulungi naye muye ennyama yo olwedde tulina n'esinga obulungi naye lwaki twalemeraku eyo eddiriro esinga obulungi naye erina kyesinga eri yadde eri egisingamuko okubiika nti eri esobola obiika up to 97% eno eyaffe n'ebiika up to 95% naye wano eno mu kugumira obulwadde ate eno yandisingako eri ate wano eno abafaama baffe nga bwe tubamanyi bwe batafaayo nnyo ekyobulwadde kintu kikulu nnyo era tebakifaako basinga babimala getwalira bwe batyo ku subscribinga ku Focus TV bingi